Sooka olaba akatambi kano n'oluvannyuma gye tubaluke tutandikirewo. Mbalubuuzaako bannakampala ne bannayuganda. Tuli mu kaseera aka interview ez'abakulembeze mu ggwanga. Njagala okugamba nti buli mulimu guliko abagumanyi, buli mulimu gulimuko ba expert. Era buli muntu w'amaanyi nnyo mu kintu ky'asinga okumanya. Kati wanga bayita abantu abagenda okufulumya ennyimba nga babayita mu studio ne baleeta Shiba Kalungi oba Sindi, nange ne bampita nga Nabeera. Oli nansiiga akazigo n'akola buli kimu. Omulimu ne baguma Sindi ne Shiba ne baguwa Nabeera ayingire studio. Nsobola okuba n'abawagizi bange nti nyingira studio. Naye ddala nsobola okufulumya oluyimba nze nga bwe mundaba. Ebintu byonna Katonda yabimpa naye eddoboozi eriyimba studio sisobola kuyingira. Era kyova nyumirwa nnyo ennyimba ng'omuntu yamuwa ekitone ne ngamba singa naye nali nsobola okuyimba nandigenze mu studio kubanga ebigambo mbirina naye eddoboozi siririna eriyimba. Kati bwe mba sisobola kusinga Sindi ne Shiba mu kuyimba, nange ate waliwo we mbasinga. Bagamba mu bukulembeze Shiba ne Sindi bajje ne tugenda mu interview yemu. Nabo baba balimbye. Naye bwe mbanga kati bagambye basunsudde ne basunsula, ngenda okulaba nga nsigaddemu ne Sindi mukakuŋŋunta ak'ebyobufuzi. Ngamba wanno waliwo ekikyamu. Era mu bintu byonna bagamba terms of reference ziriwa. Kati mwannyina ze Sseggona wagenze ng'abatudde ku pano ba studio, eddoboozi wadde tolisinza Walukaga, mu byobufuzi, mu by'okwogera mu paalamenti wali badde baagala maloboozi gayimba. Naye olw'okuba oli musajja mugezi wategeera nti bano baagala bayimbi, gwe munnamateeka ki ekyali kutwala mu studio ng'omanyi baagala maloboozi? By'omanyi ebya paalamenti, by'omanyi eby'amateeka begoogera constitution, rules of procedure, order paper, wali mu kifo kikyamu. Era olina okukkiriza ebyavudde mu lukiiko. Sewanyana naawe okkiriza ebyavudde mu lukiiko. Mwenna nze nagaana ogenda mu interview eza studio, sirina ddoboozi, siri muyimbi. Kyobula nze navuddeyo mbeere Lord Mayor w'Abannakampala, ng'abagenda okuntuuza mu interview be balonzi. So bannanga abavudde mu kakuŋŋunta aka studio mukkirize ebyavudde mu kulonda. Bannakampala batumidde nnyo. Nze nzize kukola mirimu gya City Hall. Mwe abalonda mwe benjogera nammwe. Bwe mba mulaba nga nsaanidde mwe mujja okumpa akalulu, akabonero ssaawa nzize bwannamunigina. Essaawa bwe mulaba mu Kampala muntiikinge, kubanga nzijja ebigambo byange njogera gye muli, mwe munaasalawo bamuntwala ku City Hall. Mwebale nnyo. Mbaagaliza omwezi ogwa October ogw'ekkumi omulungi. Nga sinnatandika ya leero kansooke nkubewo akalango k'okuyamba. Baganda bange ne bannyinaze emyaka ng'ebiri egiyise emabega mujjukira omwana ono bwe twamusondera okugulu oluvannyuma lw'okugwa kabenyi ne kamukutulako okugulu.
nina ennyiika okubategeeza ate ng'era lirina kubeera ssanyu nti okugulu kwamulekawo. Lwaki ŋŋambye nti nina ennyiika nti okugulu kwamulekawo ate lwaki ŋŋambye nti lirina kubeera ssanyu nti akula. Omwana okugulu kwamulekawo dda bambi. Maama w'omwana era asaba budduukirize bwammwe, asaba buyambi bwammwe okusobola okufunira omwana okugulu okumutuuka. Baganda bange ne bannyinaze kwe kujja mbasabe buli omu mu kiti kyo ky'olinawo kyonna tukiyambise omwana ono temwerabira. We alternative government ffe busizo era ffe buddukiro. Kwe kubasaba baganda bange ne bannyinaze nti mukomyewo essanyu ly'omwana n'erya maama nga tumusondera okugulu okusobola okumutuuka ku nnamba 0773 97 17 57 0773 97 17 57. Beera ekitangaala mu bulamu bw'omuntu omulala. Omwana ono mumufuukire okugulu kw'okutonde kwagenda. Mumufuukire essuubi kubanga essuubi eryagenda. Bwe kibanga ekiri origin ekikye kyagenda waakiri tumusondere ekiri artificial. Njagala okubeebaza mwenna abaasonda emyaka ng'ebiri n'ekitundu emabega. Njagala okubeebaza mwenna abadduukirira enduulu akaseera akayise. Kyekiseera baganda bange tuyambireko ddala oba osanga omulimu gwe twatandikako. Tusaba Omukama Katonda buli omwana abajje wajje amuddizeewo era amutuweeremu ebirungi. Kamaala kakati ngenze ku mulamwa. Honorable Nabiira Naggayi Ssempala, mu kulonda kwa 2021 wayimba luyimba ky'okufuna kkaadi ya National Unity Platform. Ddoboozi kiri wakozesa ery'eggona eryatengula abaali bagaba kkaadi ne balaba nti gwagisaanidde. Era oba wakozesa kakodyo ka kuyimba okufuna kkaadi ya National Unity Platform, wayimba okusinga Jose Chameleone. Kubanga ekifo ekyo wennyini we wavuganyiza, Jose Chameleone yavuganyaawo nga independent. Naye nga mwali muvuganya mwenna munda mu kibiina, kwani agenda okukwatira ekibiina ki National Unity Platform bendera mu kulonda kwa bonna ku bwa mmeeya. Jose Chameleone teyaweebwa kkaadi, gwe n'oweebwa kkaadi. Naye Jose Chameleone gwe njogerako ye Ssaabagoma, Ssaabadongo. Wayimba ki ekisinga ye kye yayimba gwe okusobola okufuna kkaadi ye n'emummibwa? Donation kize wakuba ye ezamulema gwe okusobola okufuna kkaadi ye n'emulema? Kubanga olaze nti National Unity Platform si kibiina wabula studio. Tepiikinga bakulembeze wabula epiikinga bayimbi. Era olaze nti kkaadi ya National Unity Platform si kkaadi ya bukulembeze wabula award. Kubanga bulaga nti yenna alina hit asobola okufuna kkaadi mu kibiina ki National Unity Platform ne balekawo omukulembeze. Kitegeeza nti kkaadi ya National Unity Platform ogifudde award eri abayimbi. Lwaki ye Big Eye baagimumye? Lwaki ye Big Eye award eyo baagimumye ne bagiwa Zambaali Bulaasi Omukasa ngaawo tosiigiddewo kifaananyi nti National Unity Platform kibiina ky'abayimbi oba kibiina ekitapiikinga bakandidenti balungi wabula nga kipiikinga bayimbi. Big Eye yayimba bubi nga gwe wagenda mu vetting committee wayimba bulungi nga ye Big Eye we yagenzeyo yakookolimye bukookolimi nga gwe wamusinga okuyimba obulungi. Mutugjeeko olumba oyo, mutugjeeko akamanyiiro n'okulowooza nti mmwe mwekka abasaanidde. Ekyo kyali badde kivumo oba kyali badde kyakulwanyisa nnyo singa bakitisse omuntu omulala atali Nabiira Naggayi Ssempala. Ye akyali Ssempala, nze naawe. Mukyala Nabiira Naggayi Ssempala, ebigambo by'oyogedde senga bitikkiddwe omuntu omulala byali badde bya bulabe nnyo. Ne toyinza kujja kwogera nti National Unity Platform kkaadi eziwa bayimbi ng'ate naye wagifuna ng'ate osoose kwekuba ndobo ng'otandika nti bwe kituuka mu by'okuyimba Bashiba bakusinga, bwe kituuka mu byaki bonna bakusinga, ate wanojja n'olaga nti naye National Unity Platform it's a studio, kkaadi eziwa bayimbi gwe wali wayimba luliwa. Kakati si gwe muntu omutuufu okwogera ku ebyo ate ekikufuulira ddala atali mutuufu wavuganya na muyimbi. So omuyimbi yimbi wabula omuyimbi
Saabayimbi nantawunyikamu mu kukwata akazindaalo naye era bwe twabageraageranyanga omukira kaadi ne bagiwa ggwe ekyo ekyagiweesa ggwe n'emmibwa Jose Chameleone kye kigiweesezza Walukagga ate n'emmibwa Sseggona. Oba mmwe mulowooza nti mu nsi buli lunaku lulina kubeera lwammwe? Muloga nno abantu ab'ekikulanga mmwe abalowooza nti ggwe alina okutunda muliraanwa ate ye talina kutunda. Mutera okuloga abalowooza nti buli sizoni erina kubeera yammwe. Nabiira Naggayi Ssempala, gwe ekyokuba nga tosobola kuyimbira Shiba waayimbira tekifuula Shiba ntasobola kuweereza woweerereza. Shiba gy'ayimbira wabeerayo babitone. Weewuunye nno tewaliiwo miwaatwa gikugira kusala kugenda Shiba gy'ayimbira naye kitone kikwekutuliramu ne kigamba nedda eno tosaaniddeyo tosobola kubeerayo. Naye tekitegeeza nti ye Shiba tayinza kuva gy'ayimbira kujja wooweerereza kubanga wooweerereza ebisaanyizo waŋŋamba nti kasita mbeera ne S6 sinsobola okutuulawo. Singa wali olaba nga sisaanidde kutuulawo oba nga weetaaga abantu balina bugundiivu okutuulawo then waalivuddeyo obaza etteeka erigoba abantu nga ba Walukagga. Waalivuddeyo oseetudde oluwaanyi olulaga nti Walukagga ne bw'otuuka wano oba tonnamalako oba okyalina okulima. Ne Paalamenti mwe wali otuddeko bw'oba ondaga nti obuyigiriza obusembayo okusobola okutuulayo olina kubeera wa S6 then Walukagga ali qualified okutuulayo kubanga banaatera n'okumutikkira ku university. Banaatera n'okumutikkira wa ku university. Katujjeeko olumba oyo ekikulemesa okuyimba lwa nsonga nti tolina kitone. Ekiyinza okulemesa omuyimbi okujjawo oli erina kubeera nsonga nti talina bitabo. Naye bw'aba alina ebitabo nga we wabirambika asobola okujjawo. Bw'aba azzeewo n'olaga nti okolimye nnyo kitegeeza ebiseera ebisinga mubeera mutukwenya. Ow'S6 osobola okuyingira n'enzirayo n'ensoma ate ntuuseewo nti ate abatalina nsa tebagwanidde nedda oyogerera mu tteeka ki kati mwe tulina okuwakanira. Kyo nno nakyo kikulu Nabiira. Kati oyogerera mu tteeka ki mwe tulina okuwakanira ku nsonga eno? Mbuuza bubuuza nnyabo. Oyogerera mu tteeka ki mwe tulina okuwakanira ku nsonga eno? Walukagga okulaga obwetaavu bw'okugjawo Sseggona yamenya tteeka ki era yazza musango ki? National Unity Platform okuleeta Walukagga mu kifo kya Sseggona ebeera emenya etteeka ki? Kankubuulira ebiro twakulaba tugamba omuceere n'ennyama biwooma era nga ye mmere gye twesunga ku Krisimansi okumanya twabanga tugyesunga kyaleeteranga jjajja okuwa ekifi ng'omaze kulya mmere era kyaleeteranga jjajja okuwa omuceere ng'omaze kulya matooke. Omanyi lwaki? Bino by'oyagala ennyo obituukeko ng'okkuse naye newankubadde byalinga byakulya ebyagalwa tekitegeeza nti singa obirya buli lunaku toyina kubyegoga okyusa olye ku lumonde. Ekirungi kisobola okubeera ekirungi naye buli lwenkikozesa buli lunaku kisobola okutuuka ne kinzira ng'ate mu budde obwo si kye neetaaga lumonde era nga bw'ompa lumonde obeera onkoledde okusinga ampadde ki? Ampadde ennyama. Kituufu asobola okubeera omulungi naye abantu babadde bamumanyizizza amaaso ate nga talina kyabayamba kubanga bw'oba oyogerera mu nsa ntulina kutunuulira nsa ye kennyini talina nsa kubanga yeevumira abalonzi be yababba yeyanziba. Tusobola okukkiriza nti si alina okugula ambulance, tusobola okukkiriza si alina okukola enguudo, tusobola okukkiriza nti ye ogugwe gwakuteesa buteesa naye ensa ye yamugamba nti azze okukukabira ebizibu omuduuliro otyo. Owaye olowooza nange embwa yange teganya okuwona nzize kukukabira fizi w'abaana aganye owaye olowooza nange embwa yange teganya okuwona era nkubalemu ensa nti kituufu kyogera oluusi kibeera kituufu naye okireese mu ngeri enkyamu ey'okuweebuula etaliimu nsa era etassaamu kitiibwa kyokka ng'ate bakuyita wansi era nga bulijjo mu nsa mwe tukweka. Kankubuulire Nabiira ebiro kintu kikulu. Waliwo time y'okuzimba ennyumba ng'okozesa mabulooka ng'oli ku site
era sinawe mpakanira nti amabulooka sige gayimirizaawo ennyumba naye ate mu kiseera ky'okukomerera ge gaba gasingako obutabeera na mugaso nti ga mugaso mu kuzimba fayini naye ate mu kiseera ky'okukomerera ge gasingako obutabeera na mugaso kakati how and when nakyo kikulu how and when nakyo kikulu oluusi obwetaavu bwo bubeera ki oluusi obwetaavu bwo bubeera ki yes akawoowo kalungi akawoowo kawanguza emipiira naye ddi ku maaki ki era babalimu mmeka Arsenal yakubanga nnyo akawoowo nga yeeridinze bwe babeeranga bagiridinze ng'ekuba kifabba kuze essaawa eno ani alidinze ffe tulidinze oba batulidinze kati akawoowo mu kaseera kano kayinza obutagasa nnyo nga twagala babakalisanya bakifabba kuzi oba okitegedde bulungi onalebo nabbiira naggayise mpa nakirabina ebifo si byammwe nammwe mwaweebwa omukisa n'abantu abalala baweebwa omukisa okujjako nga waliwo profession erina okutongozebwa nti yeerina okwetaba mu byobufuzi ng'ab'emirimu emirala we gibeera nga minafu nnyo kujja bano gye bakola abali mu byobufuzi temugenda kukkirizibwa kwesimba ku bantu abalinga ng'abo ne bw'oba nga tewali tteeka lyonna lyomenye oba bwe waba nga tewali tteeka lyonna mwowakanira mu kiseera kino kitegeeza tewali tteeka lyamenyeddwa bwe waba nga tewali tteeka lyonna mwowakanira mu kiseera kino kitegeeza tewali tteeka lyakoze eki lyamenyeddwa weewummuzeeko wamma baganda bange ne bannyinaze nziramu okubasaba ku buyambi okubategeeza ku mwana waffe gwe twasondera wano okugulu ku mukutu guno gwennyini emyaka ng'ebiri oba ebiri n'ekitundu egiyise oluvannyuma lw'okugwa kabenje ne kamukutulako okugulu twasobola okumufunira okugulu okulala gye buvuddeko naye okugulu kumuleseewo baganda bange ne bannyinaze era nga nnyongera okubasaba nyongera okubalaajanira timutuyambeko ne ku nsonga eno nga bwe mwatuyamba omulundi guli temwerabirira nziramu okukibajjukiza ffe buddukiro we ya alternative government abantu we babula obusizo ffe bwe tuleetera akamooli ne basizaako omwo abantu we bagenda mu malwaliro ga gavumenti ne batasangayo kye beetaaga bwe baddukirangako eno mu ffe tubayambe saba omukama katonda addizeewo yenna anaatoola kyatodde ku lw'omwana ono okumuddiza essanyu lye okumuddiza essuubi lye okumuddiza ebiseera bye eby'omu maaso tujja kusanyuka nnyo baganda bange ne bannyinaze buli omu ng'alina kyakutteyo oba oyo asobodde ng'alina kyakutteyo ku lw'obulamu obw'omwana ono asobole okuddamu okusanyuka n'okweyagala nga bato banne namba eri 0773 97 17 57 0773 97 17 57 ereeta amannya ga Abdul Kikomeko.